بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أماتنا مجفق الله سبحانه وتعالى تمسوا الله سوك ساسلي بينغران من نبي محمد صلى الله عليه وسلم tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera ky'obulamu kyatuwadde nga kyengera kya bbeeyi nga abawarabu nga bagamba nti tu'rafu ni'ma baada zawaliha nti omugaso gw'ekyengera omala ogulaba kimaze okugenda naye Katonda yatumanya nti ffe abantu era of course naye tuba tulabye nga kituvuddeko era tusigala nga tulwana. Allah n'agamba nti yatonda okufa suratul mulk yatonda okufa n'obulamu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala oba olyawo Allah atuwe test atuwe ekigezo alabe bameka mufa banaatereeza emirimu gyabwe. So nabo kityo baganda bange ekyengera eky'obulamu actually ye asulu ya ibada zonna yentandikwa. It is the primary source of every act of worship. You have to be alive to do any act of worship. If you're sick, that's why there are some acts of worship that exempt you from doing them. At Allah subhanahu wa ta'ala exempts you from doing them. Nga Allah bikusonyiwa okubikola because toyina bulamu bulungi. Nga senga obadde n'obulamu okkirizibwa okubikola. Mathalan okusiiba, omuntu wabanga mulwadde tasobola kusiiba, omuntu wabanga mulalu tasobola kusiiba. That means that a certain group of people is exempted from fasting due to certain circumstances that come in life. Nti tosobola olwokubanga nti obulamu tebuliwo bulungi. Kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza lwakuba yali atuwooninga n'agamba nti ni'matani maghbunun fiha kathiru minan nas, nti abantu balina ebyengera bibiri kugamba bye balagajjalira ne babikozesa bubi. As-siha, obulamu obulungi. For example nga tolina ekirwadde kyoyina, wal faragh ne free time. Kati ojja kusanga nga whatever tuli balamu Allah subhanahu wa ta'ala ebiseera ebisinga tumwerabira because fe tuba tulowooza nti we have things under control. Ate we tuba nga tuli balwadde ne tumala ne tuddayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba tukubiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti Allah tumumanye mu kaseera kaffe ak'essanyu, ya'rifukum fi shidda. Allah wati ajja kutumanya mu kaseera nga tuli mu bizibu. So for every act of worship the primary source is life. You have to have the life. Neswala okugisala mu nsala ekumatiza naawe olina okubanga obulamu bwe buli bulungi. But tewaliwo excuse naddala mu nsonga y'eswala. Kuba n'omulwadde asaala n'omwana omuto asaala n'omukadde n'ali bize n'abalala basaala. So obulamu bulina okubaawo. Baganda bange abalungi zirako okusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngamba nnyo abantu nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli kyonna kye yakola yali tayagala fame. He did not want to be famous, nor was he advocating to be rich. That was not his intention. But there was a divine reason as to why he did all he did. Yali ayagala atuukirize obuvunaanyizibwa Allah we yamuwa. Nga naffe abantu tulina obuvunaanyizibwa bwaffe because when Allah subhanahu wa ta'ala created this world, He put in beauties and blessings in this world. Now Allah wants us to use whatever He put in this world to please Him. But the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he did not want to be famous and he did not want to be rich. He did not want to be a king. And one of the stories they narrate to us, we have to get a lesson from it. Abakyala ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abamu ku bo bagende ewe ne bamugamba nti ya Rasulallah, gw'oli nabbi, oli mukwano gwa Katonda, lwaki tomusaba n'atubuuba ne tubeera bagagga? Kubanga yali he was a prophet and gwe yali asabanga edduwa nga Allah ajyanukulirawo. Kati bamubuuza lwaki, naye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabagamba nti yenna ayagala ebyokunsi bino nga bye bimutawaanya nsobola okumusabira Allah subhanahu wa ta'ala n'abimuwa, naye nze nenjawukana naye. Naye yenna ayagala akhira nga gyakolera ffe tusobola okusigala nga tuli wamu nze n'oyo omuntu. Kitegeeza nti the purpose ye kyali kimukozesa ebyo
byonna bye yali akola bye yakolera obusiraamu yali tayagala kubeera omugagga yali tayagala kumanyibwa yali tayagala tutumu nti ayagala kubeera wakitiibwa wa bbeeyi naye olwokuba yakolera Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu okikola olwa Allah n'okola ebirungi ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah akaka ebitonde by'okwagala so tolina nsonga lwaki oba okaka abantu okwagala ng'okola ekituufu gwe wokola ekituufu ng'okikola ku lwa Allah Allah ajja kukaka ebitonde bye byonna bikwagale kati olaba n'abantu abatakkiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala abatali basiraamu era ne nabbi bamutegeera era bamuwa ekitiibwa. You can never find somebody writing on his shirt that Muhammad is gay. You cannot. Because they fear and respect him. But he did not advocate for that fear and that respect. But rather he was doing the right thing. Ate zingamba nnyo abantu nti okukola okusiimisa abantu tetusobola kifuna. Tukyetaaga me and you. Ffenna abantu twagala nnyo okusiimisa abantu. Abantu batusiime okole ekintu baga nti oye waffe. Naye la tudraka tetuli kifuna. Naye ate okusiimisa Allah is a need that we have to get and we have to practice it. Ate nga tetusobola kukirekayo kubanga byonna bye tukola tubikola lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati n'olw'ensonga eyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulekera precedent nga yenna anaagigoberera ajja kufuna okwesiima. Yenna ayagala okubeera serebu alina okukola ekituufu. Ye principle eriwo. Yenna ayagala okumanyikibwa alina okukola ekituufu. Yenna okumanyikibwa okutuufu n'okwa celebrate obutuufu kubanga nabbi serebu. Funa tukikakasa nti nabbi serebu muganda wange siwe kiri nabbi serebu naye yeerangako ne yeetekako ku TikTok nti you hit the subscribe button and the notification. Did he say that? Umar ibn al-Khattab newankubadde yali musajja mukambwe naye kati serebu. Abubakar Sheikh Abdulrazak Matovu yavunula Quran wano mu Uganda mu Luganda serebu naye abatugambako tugenda ku YouTube channel yetu mu following yeti yakyokera yakola kituufu n'akirekawo kati ffe abajja oluvannyuma we tulaba ekituufu then we appreciate then we follow. Era kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man sanna fil islam sunnatan hasana yenna akola ekintu ekirungi n'otandikawo enkola ennungi mu busiraamu ofuna empeera yaakyo n'ofuna n'empeera y'abo bakigoberedde. Kati bali baserebu tebalinza YouTube kubasasula yadde TikTok yadde kufuna following nene bo bakola ekituufu fwe tukigoberera ne tukikolerako bafuna empeera ate ne basigala nga baserebu. Sumaiya yasooka kutunda sharia yasooka kubeera proud hijabi okufuuka serebu naye yasooka okufiirira obusiraamu mu bakyala. The first woman matter nekimufuula serebu. Lwaki ye yali abikola lwa Allah ibtighaa limaridhatillah yali abikola nga yagala Allah musiime si bantu naye we yakikola ekyo Allah n'atukaka ffenna ebitonde bye ne tumutegeera Sumaiya. Khadija yagenda okufumbirwa nabbi nga nabbi alina ki okujjako obuntu bulamu. Yalina ki nabbi okujjako obuntu bulamu naye kati tumumanyi Khadija naye waliwo era abaali mu levo ya Khadija ku mulembe ogwo Khadija yeka yali omugagga aliwo omukyala yali omukyala omulungi yeka yaliwo mu ekyo kiseera naye ye yakola ekituufu era ne kati serebu. Did she tell us to follow her? She did the right thing and she gained the sincere following. Olaba osobola okubeera ku TikTok n'olabako nga nina abantu mitwalo ena abanfollowinga. Do you make some statistics n'omanya nti waliwo abaafa kwabo? Obanga waliwo oli wakolayo ka video kamu ne kamunyumira abamu tibabimanyi nabimanyi byakola n'anyiga plus n'akivaako taddemu na kukifuna. Even the obscene things you do and the absurdity you spread kasitomala okumufollowinga kibalweyo okuddamu okuleetera video ye okujja kunga gwa musearchings. Kitegeeza if that person is looking for fame, then for every single day TikTok is going to bring for you somebody new to see, and that is why they ask you when you're logging into TikTok for the first time what things you're interested in. Bakubuuza biki ebikunyumira ng'oteekamu dancing, sports. Kati bo bafuba okulaba nga bakuwa variety kiringa wogenda mu dduuka lya sharia tebakulaga emu.
bakulaga variety kati kitegeeza nti gwe tusaga nti nze nonya okubeera cerebra lwa TikTok. Era byonna byokolerako proud hijabi ennaku zino sharia ze omanyi nze ngamba nnyo abantu amazima kati kiri eribba okukitwala oba okukireka obukayi ennaku zino bwe batunze abakyala wabeera mu swala omukono gumu gubeera ku ttaka ng'omukono gumu guli ku mugongo asika kabeereyo omugongo guleme kukola ki kulabika tukwatagana hijabu ze babatunze ennaku zino omukyala alina okugenda ne leesu mu swala ali mu swala agenze naye ng'ebyo abantu babikola to look smart to impress who because like you are saying nze nalabye abantu bagamba nti this time tugenda kwambala hijab nga ziva Misiri ziva mbataki ziva muba Egypt luno tetwagala kwambala z'abataki ezo bazisomera mu busomezi mu class ku luno okay abakyala bo balina engeri gye babiclassifying ne ogwa abaya nagwo gwaliwo nagwo ne guvaawo kati it is gone but the way people misuse the dressing the way people believed that they are dressing it's now gone it's not even there kati kitegeeza nti goye emisango gye yagifuna omulembe ne gugenda ne gumuleka kati wali essaawa zino ate most ladies have what we call fixation n'omusanga nga she is grown up azaddeko omulaba nga mu butuufu n'omubiri gwe guli out of shape naye nga naye era anoonya hijabu esiba akasipi then you ask yourself what are you exposing for who do you know that we dress to impress those who are beloved to us we dress to impress our women our wives and we dress to impress our husbands kati gwe when you dress nojja byewandiraze ebbaawo n'obiraga ffe abali ebweru kati nze wenkukwana bbaawo annenyaki so ekiri anti weetadde katali taddewo sign post nti nze muna nfaananawe nti and that is what men want after looking for what they want inside they will never come back ekitegeeza nti kati ekyo kiwedde but what comes to that you have exposed it ate ekiswaza omugagga kusesema ntula oba kusesema bijanjaalo osobola okwambala obulungi nga hajati n'oyambala hijabu oba ya mitwalo 3 oba yameka era ekivaamu kwe bakutwala nga gye bali bakusubiramu si byoyina oba oswadde jamani because ekiswaza omugagga kusesema ntula ekiringa omuvubuka asobola okwambala ekanzu ya mitwalo 3 naye neyeeraga naye ogenda otuuka waasula nogati banayonaaliko ki lwaki tasose kwezimba kati ekiswaza omugagga kusesema ntula ekiswaza hajati ayambadde hijabu ey'emitwalo 4 kwe kumugamba tusomere mu suratu Quraish ogera okulanga tasobola kusoma suratu Quraish noga nti ono waki sente zo teyanoonyezayo muwalimu namuyamba nayongera ku ddiini okusinga okubeera nga ayambadde bulungi naye tugenda okumukunkumula nga temuli content naye nga tuze ku Khadija nkikatiriza nti bwoba oyagala obwa celebrate gwekola obusiraamu obutuufu don't look for following abantu bajja kunoonya ate we banakunoonya era sigaza omutima omuki omusiraamu kubanga yo shaitaani eyitira omwo okimanyi nti shaitaani eyitira mu bamedia kati ngono owa Twahirah shaitaani emuyitiramu nemuga nti genda omutwalire kamera kati Sheikh oluvaamu ng'agamba nti nze ndi serebu ne ono ye ekigendererwa kye yalaba kusaasanya busiraamu era afunamu empeera ze so ekiri naye kati ye eyitidde mu ye kati gwogenda okulaba eri nga buli omu yabadde akuteekerako thumbs up ng'omu akuteekerako akatima ogamba nti ndi serebu kati olwo shaitaani ng'eyingidde mu nniyayo ng'ebyonoonye tandise kugobera ba celebrate so mbadde ngezako okubagirako nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam he did not do Islam, he did not spread Islam, he did not preach Islam to become a celebrity. Yali tayagala kubeera celeb naye olwokuba yakikola ikhlasan lillah kura Allah subhanahu wa ta'ala Allah namufuula celeb kati buli omu amumanyi n'atali musiraamu amanyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukwatagana tagenda kufuna mpeera ya kubeera serebu yokka naye ne ku akhira alinayo ki ejjana naye ne shaitaani serebu ate shaitaani mwagalwa w'abangi naye tetugamba nti olwokuba shaitaani ye kati celebrate nti kati serebu mu bulungi era waliwo omusajja yagambanga ku ssomero nti walemera okukola nga obwa serebu mu bulungi ku ssomero afasali kwati omusomesa omukuba ekikondi
bakumanye nti waliwo mu ssomero naye obasere bw'oba obukoze mu bulungi obwo kitegeeza nti n'empeera yakyo ofuna mpeera nkyamu. Baganda bange balungi nkukulamira nga nange neeramira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntanda gye twesibirira okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga mu kutya Allah kwe kumutya in the context al-khawf min al-jalil, just fearing him. Omanyi waliwo omuntu gwotya muli munda ng'omuwuli otya kati Allah, just fearing him in the context is taqwa. Ekyokubiri wal amalu bitanzil, n'okukolera ku ebyo Allah biyassa Quran ne hadith nayo taqwa. Wal qanaa'atu bil qalil, kati kino ekisembayo kye kitaliwo nnaku zino mufe ffenna okwekkusa n'akatono k'oyina taqwa. Lwaki? Kubanga wona agenda okubba, wona agenda okulyaza amaanyi omuntu, wona agenda okukola obwenzi baku iPhone 14 ojagamba ntya Allah ntyani? Kitegeeza nti tojja kukikola because you have piety. Piety kwe kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa is piety. The consciousness for Allah builds itself with the distance and the relationship you have with Allah. The closer you come to Allah is the more he simplifies the acts of worship. Buli lwojja kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala yenga yangu ya ibada, yenga yangu ya swala, yenga yangu ya business zo, kubanga kiri kyagamba nti ya ayuha alladhina amanu ttaqullah wa qulu qawlan sadida, nti abange mwabakkiriza muti Allah era mwogere ebigambo ebirungi. Lwaki? Allah amanyi nti muli result oriented, ffe ng'abantu we are result oriented, n'atusuubiza ate Allah tattayawukana kunagana n'agamba nti we munaakola ekyo ekyokunte ne mwogera n'ebigambo ebirungi ebyerufu, yuslih lakum a'malakum, nze ngenda kubanguyiriza emirimu gyammwe, wa yaghfir lakum dhunubakum, era mbasonyiwe n'amazambi gammwe n'ensobi zammwe. Waman yutii llaha wa rasulahu, yenna agondera Allah nakola Allah kyayagala n'omubaka we kiyajja nakyo, faqad faaza fawzan azima, aba yeesimye olw'esima olusinga okubeera ki olunene. Because this is the problem with us human beings. We are result oriented. Nfunamu ki? This is what comes into our hearts. Kyova olaba Allah buli we yateekangawo omulimu gwe tuteekeddwa okukola yateekawo ofuniramuwa. So kiri we yatugamba nti tusaale swala n'atubulira nti tufuniramuwa, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. So kiri nti eswala ekuziyiza okukola ebibi n'ebikyamu, eswala ekuziyiza ekuwonya eddogo. Allah n'abaleetera zaka n'abagamba nti yenna anaawayo zaka, man yukridu llaha qardan hasana fayudaa'ifahu lahu ad'aafan kathira. Ani awola Allah, kitegeeza nti omukoze ki? Omuwoze osuubira amaki? Amagoba. Kati Allah n'akusuubiza nti nja kukuwa amagoba ate nga mangi. Allah n'abantu n'abagamba era ku zaka, ndowooza tulaba nti Allah atuwa ekyokukola but n'atulaga nti we are result oriented as human beings. That means we need the concomitant of everything, the concomitant of everything. Twagala we tuteekamu ng'okola ki? Ng'ofunamu. N'agamba nti khudh min amwalihim sadaka, genda oggyemu mu sente zaabwe ki? Sadaka. Lwaki? Tutahiruhum, Allah azikozesa okubatukuza, kutukuza emaali yaabwe, watuzakihim biha, nabo abasitulemu ku madaala. That is the result. Kati we yatuuka ku kisiibo olw'okuba kya bbeeyi n'agamba nti buli mulimu gwa mwanadamu gugwe era empeera yaagwe ekola ki? Weeri illa sawm, okujjako kola ki? Kubanga n'agamba nti okusiiba kwange wa ana ajizi bihi, era nzaakola ki? Nzaakusasula. Kati we yatuuka ku kusiiba n'abamanye n'agamba nti ayi tukanjesigalize, kiringa omuntu agamba nti I have a surprise for you. So you're already anxious, or you're waiting. Era nze ngamba nnyo abantu nti whoever is depressed is living in the past, and for whoever is anxious is living in the future, and whoever is peaceful is living in the present. Ekyo wokimanya kikuyamba. Bw'obanga onakuwadde kitegeeza nti gw'okyali mu byemabega by'oyitamu by'ojjukira bikunakuwaze byakutuukako edda. Era bw'obanga olina amabbabanyi ng'otawukana otunulira bya maaso byotalinaako na control, ate bw'oba olina emirembe ku mutima ogenda nakyo ekiriwo.
So result orientation yaffe ng'abantu Allah n'agitumala n'atugamba nti we tunaatya Allah, there is a result of having piety for Allah. Baganda bange balungi, Laylatul Qadr, this is why we are here. Laylatul Qadr, the night of wonders, the night of mercy, the night of miracles. This is why we are here. It is a night of forgiveness. It is a night of supreme energy. It is a night when all the angels come to this earth. When Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Tanazzalul malaika, all the angels descend, وَالْرُوحُ فِيهَا, and their master Jibril ascends with them to this earth. Why are they come down? Why are they descending? Why are they descending to the earth is a question. Because it is a night of virtue, it carries very many things, but perhaps the major reason as to why it is an immense night, and it is a night of distinguishing features. It is the night when Allah subhanahu wa ta'ala sent the Quran to the first heavens. That means just knowing that the Quran was sent in that night makes it a different night. And Allah subhanahu wa ta'ala promises very many things in that night. Mercy, forgiveness, changing destiny, fate. Allah subhanahu wa ta'ala changes all that in Laylatul Qadr. But these days wakubantifika tife batulimbye abantu batutawanyiza obwongo. Ye nabbi yasooka tugamba nti ennaku ziri 10 n'akirekawo, naye kati mwene mugende mutankula nti kati bazita batya the odd days mu Luganda bakiyita batya eziri odd ez'ensuusuuba mwene mugende mubitankula, naye nabbi yagamba 10 gwe n'obitankula, because mu abantu mwagala ebintu ebiki ebyangu. Kati gwe nogamba nti kati raba singa Allah yatugamba nti 22 oba 27 era omuntu yenna kanneebaka empaka ku 22 siina gafa tukwatagana. Naye olwokuba nti Allah atumanyi nti fe abantu twagala nnyo kwega, twagala nnyo tubama, twagala nnyo ebyamangu, natugamba nti mu nnaku 10 ezikola ki? Lwaki? So that we can put in more energy, so that we can act differently in these last 10 days. Kugamba tuli mukanaayo kyani zennaku zino ezisembayo biri byonna ebyakusobyeko, kati waneeno bataddeko nokutatu tambihi, bakugamba nti jamani waneeno tereeza, kati obudde bukola ki? Bugenze. Mbadde wali muzikiti ne ngamba abantu nti temutula wansi ne mwebuuza lwaki Allah agamba nti ayyama ma'dudat, ennaku mbale bubazi, counted days. Wallahi tulinga abatandise okusiiba ejjo, but within a glimpse, within a split second tewali nnaku, kati tusigazaayo ntono. Naye buli ataakolerera nnaku ezo zitegeeza zikoze ki? Era nze mpanya abantu mbataskiinga ne mbagamba nti gwe oba hajati nga waliwo kati bahajati batandise okubanja habaya za zaidi, naye singa tusobola okubataskiinga n'omugamba nti ye kale obanja abaya, obanja sharia ya Idi, obanja kyobanja kyonna, kakati twakasiiba ennaku 30. Nsaba onsomereyo aya 30 mmale nkuwa abaya. Jamani sente zo zeeriira bangi nnyo wallahi zosobola okusanga sente zokola ki? Nomugamba nti aya 30 gwe zooyize mu Ramadan, nsomerayo only 30, just oba mutadde ku task nti every day she is studying one verse, mpaayo aya 30 zooyize mu Ramadan, ndyoke nkuwe hijab nkongerereko n'engatto n'akasawo. Wallahi akasente ko kakwata n'okazzayo fil haqiba n'ogenda. Era naye abakkiriza nti wallahi ompangudde tukwatagana. So omwezi guno gwa Ramadhan olwokuba ennaku ntono, Allah era n'atukitugamba nti ayyaman ma'dudat, nti ennaku mbale bubazi. Kati olwokuba Allah mugezi yakimanya nti ne zina 2 tujja kuzizanyiramu abamu, kale ate najja n'ateeka ekiro kya Laylatul Qadr mu nnaku ezikola ki? Ezisembayo. Ate najja n'atuterawo ne itikafu. Itikafu kwe kweyawula, si munoleka eri buli kimu kikutawanya n'okireka eri, n'ogenda mu masjidi n'otuula, n'otandika okukola azkar, n'otandika okusoma ku Quran, n'otandika okusaala ku swala mu masjidi. Naye mbagambye nti Obusiraamu buno bulimu levels, mulimu amacha, mulimu beginner,
mulimu ba pro, mulimu ne ba world class mukola ibada. Situbigwamu bugwi. Nze Seka nsobola okujja ne gamba nti wallahi nosoma suratul Waqi'a buli luvannyuma lwa swalatul Isha toliraba ku bwavu mu bulamu bwo. Jamani nogenda n'otula mu suratul Waqi'a n'ogisoma emirundi 10. Enkera ku machozi yogera tosobola na kwogera eddoboozi lyasaakadde. Weewadde overdose eya ibada. Nze gambye abantu bali muzikiti mubaddemu. Mbagambye nti gwosobola ogenda mu ddwaliro ku pharmacy. Mba mulimu abakola medicine mubimanyi. Ogenda ku pharmacy omusawo n'agamba nti n'omugamba nti ekinnuma mutwe. Nakugamba nina Curamo Plus, nina Panadol, nina Headaches, nina Simanga Panadol Extra, nina nakugamba ebintu bingi. N'omugamba munnayi mbadde nsaba ompe ekisinga okukola ki? Okuwonya tukwatagana bulungi. Si kumpe ebyo kati nebe naba walimu wamala okubyogera byonna ng'eddala sewedde. Muga kati Seka kati soko ompe ekya level yange. Soko ompe level eyange weba kola ki? Kale byonna byogedde nti ayogera ekigambo la ilaha illa Allah afuna kino kati nze nkyogera emirundi emeka kubanga nze ntera kusala ko swala 2 zokka mu lunaku. Era Seka ajja kugamba naye gwe yogera ke emirundi 3 kubanga oyinza okwewa overdose ya ibada. Seka osobola okuba n'omuntu omugambo kulayiratul qadiri ebiro 10 ebisembayo ennaku 10 ezisembayo. Omusiraamu n'asituka ne yeekuba olunaku olusooka ne yeekuba raaka 40 n'azimba ebigere oluddaako atenda butenzi. Sajja bano baseeka simanyi ngeri gye bakikolamu. Weewadde overdose. Bakugambye mira 2 times 1 gwomize mirundi mingi. 4 times 1 kitegeeza nti oli mukaki muka overdose akaibada. Kitegeeza nti gwoyina overdose ino kubuuza munaye kati nze ebyango bimanyi nze nsala kontonotono kati nze kadozi kanke kaliwa akugamba nti munaye kola wooti ne wooti. Hadithi mugimanyi. Omar Seko abantu ojja kubajjukiza hadithi eyo. Umar yagenda n'agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti olabo hadithi yali egamba nti wenywegera mukyala wange so kiri mba nsibulukuse. Kati Nabi n'amugamba nti olaba otya senga oteeka amazzi mu kamwa ng'ofuna wuzu n'okola almadhmadha n'oyimunguza mu kamwa oba osibulukuse. Naye ojja kigamba bwana ntambi waneeno wallahi shehe nga shahawaati oyina nnyingi bagambye nti osobola onywegera mukyala wo oba tatuuse kusiiba nkaaga jamani. Ati wallahi shaitani esobola okukema oba ekukemerawo kwakati nze newuunya abantu shaitani gwekema nga tuli mu kisibo baazisiba. Kati gwe kyekikukema ogenda okwegatta n'omukyala mu kisibo emisana ate osiiba enkaaga. Shaitani baazisiba okujjako ng'eyo yatoloka oba olinawo wagikwekera ziri baazisiba. Okay? Minal jinnati wannaasi shaitani ziri mu bantu ne muki ne mu majini. Okay, tusobola okugamba nti olina kagaalo akakukemye ka shaitani ko mu bantu. Tusobola okwogera ekyo oba naawe gaaya akukemye nga shaitani naye jamani mu nnaku zino 10 ezisembayo ate n'okoleramu mistake. Tuli kumbi kugenda mu Yidi n'okola mistake n'otandika okulamuza ennaku. By the way w'okola okwegatta n'omukyala mu lunaku lumu osiibe ennaku 6 kati bw'okikola emirundi 2 ennaku 2 ekibone tutogamba nti olwokuba nakikoze luli kati 6 zikomya nedda bakubisaamu times 2 oba okoze times 4 era times 4 ojja kusiiba okwogenda okkoga. Jamani kyova olaba ennaku zino ezisembayo 10 ffe ng'Abasiraamu twandisaanidde okubeera nga tuli mu kanaayo kyani nga buli kimu kye tukola tukimanyi nti Allah akikubisaamu emirundi mingi mu nnaku zino 10 ezisembayo. Nga buli kimu kye tukola mu nnaku zino 10 ezisembayo tukimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala. Nina ka research ke nakozi waneeno. Laylatul Qadr w'okola ibada for 1 second obanga akoledde 23 hours. Bw'ogamba subhanallah for 1 second obanga akoledde 23 hours. Subhanallah obanga ajogeredde 23 hours. W'ogamba subhanallah for 1 minute mu Laylatul Qadr obanga ajogeredde 58 days. W'ogamba subhanallah for 1 hour mu Laylatul Qadr obanga ayogeredde for 9.8 years. W'ogamba subhanallah for 1 night
obanga jogedde for 83 years wosaala esswala mu kiro kya Lailatul Qadri emu obanga asadde emyaka 83 oyinza n'okuba nga obuwangazi bwe tebugenda tuuka myaka 83 kyonna kyokoze mbalaze waneeno gye levels zokola ki zotambuliramu kati mulowooza lwaki kubanga Allah agambye nti gundi inna anzalnahu fi lailatil qadr Quran twagisa mu kiro kyaki si ku nsi amateeka ga Quran ago amasenga bagatusiza mulundi gumu weeguti byandi banguyiddemu olaba babagamba abakyala mwebike ne babalekerawo feesi yokka na bibatu naye gwe oba oyagala oyambala sharia nga ntabuliki sisa ziriko ennaku zino toli nga gwosobola kusanga mu Kampala nga akweyisa sharia era bahajjati naye nga batabuliki bakozeki batemi ba sharia naye nga byo bikkirizibwa ebyo kati senga Allah yakwata Qur'ani eyo amateeka gonna agalimu n'agaleeta omulundi gumu abawarabu abo bandigakkirizaabo ate ng'olaba yabakwata mu phases n'abagamba nti munaye omwenge mulimu akalungi akalimu naye akabi ke kasinga ki obungi n'amala n'abagamba nti abange kale we muba munywedde la takrabu salata wa antum sukara esalate mujjanga mutamidde kati n'abateeka ku level 3 n'abagamba nti innamal khamru wal maisir mazima ddala omwenge n'ezzaala n'ebifaanagana rijisu min amali shaitan bikola bya shaitan n'abagamba nti nabwe kityo fajitanibuhu fi'lu amri mubyewale kiragiro ne yabatandikiza ku kiri eri nti mulekeraawo kye yabatandikizako kyovulaba ekyo kikulaga nti ne mu mirimu gya ibada gineeno start small. I always give people a simple method. Nembagamba waliwo kye bayita 21/90 complex. It is a method. It takes 21 days to develop a habit. Ekintu ne kifuka mbeeraayo. Gwe bayita omuze guba mubi. So ekiri kitwala ennaku 21 to develop a habit. That means you do something for 21 days and it becomes your habit. Then nekitwala ennaku 9 to become a lifestyle. Kitegeeza nti you start small as you aim, as you set a goal for something big. Kati Allah atuwadde ekisiibo nga nnaku meka? 10 Isn't it beyond 21? Kati omusiraamu abadde asoma Quran buli lunaku, you have developed a habit of reciting the Quran. So ekiri omusiraamu abadde asalako ekiro, you have developed a habit. Ofunye embeera y'okusalako ekiro. Kati kino kikusindikiriza these 21 days push you ne tugamba nti ne mu shawal kola ki? Kati abo bw'osiba shawal namba yonna. Isn't that 60? Laweera okumanya Allah mulungi. Sega waliwo hadithi ekkiriza abantu okusiba Shaabani yonna. Ne oliwo aveeri nga abadde yeeyisa bulungi kuva mu Shaabani najja ne mu Ramadan ne yeeyisa bulungi n'agenda ne mu Shawwal ne yeeyisa bulungi. That is almost 90 days. Oba ne tuva mu Shawwal ne weeyongerako mu maaso era ne weeyisa bulungi. Nga embeera empisa ziwazze mu Ramadan ozitute even on the next month, even on the next month. That means the 90 days of making it your lifestyle is already done. So it takes 21 days to develop a habit of reciting the Quran, habit of praying tahajjud, habit of behaving very well, and it takes 90 days to become a lifestyle. Kitegeeza nti nga gw'obulamu bwo osoma Quran naku 9 kati Allah yatuwa ekirabo 30 days of Ramadan. Ne our major emphasis waneeno wenkugambira nti webanga Quran Allah yatugamba nti shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, omwezi gwa Ramadan Quran mweyakola ki mweyakira siwe kiri kati ate namala najja natugamba nti inna anzalnahu fi lailatil qadri. Kitegeeza ki nti omulamu omutuufu guli ludawa ogusinga okubeera ogw'amaanyi guli ludawa ku nnaku 10 ezisembayo. So kiri Allah namala nabaga nti tanazzalul malaika, bamalayika bakka waruhu fiha ne Jibrilu mukama waabwe nakka. Lwaki? Baba bazze kulawuna Qur'an eno abantu bagisoma Qur'an eno abantu bagikutte batya, bantu bano beeyisizza batya mu kiro ekyo. Salaamun kiba kya mirembe,
hatta matla'i al-fajr mpaka emambya weesala. Ekiro kya 21 mwakirabye kyabadde kitya? Nze sinze Allah bannaye waliwo atidde agambye kyampise sinze Allah naye nga kyabadde kitya butuufu nawe wakirabye. Nze kugambye ekiro abantu tebaleekanya bidongo kugamba owulira simayanga zino embwa eziboggola teziboggola kumakya ogenda kulaba akasana kavuddeyo weeka tojjula kakuba kifaananyi olwa 21 lwako ebintu bya Allah byewunyisa na 23 esobola okubeera weetyo kati ekikumalamu amaanyi okimanyi 24 nebeera weetyo nga babagamba nti ziri mu odd days ogenda okulaba odd days zonna zinyogogo kamera enkuba n'eryokeekera bakuba kamera ogenda okulaba ekya 24 nga kidoga baddeka kati senga nazikozesa zonna 10 omulundi gumu tukwatana bulungi. So you take the chance when it's due. Why do you want to predict perhaps the 21st or 23rd or even 25th? No. Ekumi zonna zitwale tomanyi ojja kukola ki ojja kwasaayo naye gwe oba tomanyi kubaza jamani kikuyitako onoga ati ya rabbi kiki neeno. Naye mu kiro kya Lailatul Qadr ebyamagero bingi Allah byayisizaamu. Ekiro kya Lailatul Qadr kiro kya kusonyiwa Allah asonyiwa. Ekiro kya Lailatul Qadr kusaasira Allah asaasira. Kiro kya Lailatul Qadr kukyusa destiny and fate Allah kukyusa ntuukoyo n'ekyo kye yakugerera. Era omugamba nti ya Rab wallahi oyinza okuba nga wampandikako bwavu buno naye Allah nkusaba Allah riziki yange weeba eri wala gisembeze mbeere wano kumpi. Allah weeba eri mu ggulu gikole ki giseebere wano kumpi kuba mu ggulu nyinza okuba nga n'ennyonyi sigenda girinnyako mu bulamu bwange. Ayi Allah riziki yange webeera nga eri mu nnyanja gifulumye webeera nga eri mutaka emere Allah ekole ki eveeyo. Ayi Allah wekaba nga kabadde katono kewangerera okufuna Allah kigejjese kibeere kinene olwo Allah nga gamba nti ngenda kikola. Kubanga Allah yatugamba mu hadithi al-Qudus yabna Adam abange mu abaana Adamu la tatlubu ghairi temusaba atalinze fa in talabtani we munanoonya ne munsaba wajattani mujja kunsanga wa in futtani naye we munanfiisa Allah n'omujja mu bibyo futtuk nawe Allah ajja kufiisa wafataka alkhairu kullu buli kirungi nawe kikuddukeko kikuveeko kigende. Kyova Allah era yagamba abantu abakola shiriki n'agamba nti yenna akola shiriki taraktuhu wa shirkahu muleka nebishiriki bye nebisootinga. Kati wano Allah tumusaba nti ya Allah mukine ekiro you don't know for you don't know naye bakutirawo sayini ekulaga nti perhaps ekiro wakisanze salamun hiya hatta matla'i al-fajr ekiro kibeera kya mirembe empaka emambya wekola ki weesala. Kiro kitandika ddi wanimbuziza ekyo kibuuzo nti ekiro kitandika ddi babanyi batugamba kitandika ku magharibi hajati kati alowooza gamba kati nsitu banyimirire magharibi namba omanyi abali mbalina zino irimu ze babagamba irimu mbusimayanga osobola weweegatta nebbaawo mu kiro kyesima kya Lailatul Qadri mwera Allah akubisaamu kiyinza okuba ekituufu naye eyo si gye weetaagisa irimu oyinza okwegatta naye nga tosaala. Ibada nungi yakwegatta mwegasse alhamdulillah mu Lailatul Qadri naye kyekyandibadde ekisinga ibada yandibadde esinga okukolamu jakusaala soma Qur'an naye osanga omuwali museba abatuuziza bakuba DAAWAH mwegatte mu kiro kya Lailatul Qadri nogamba ti jamani abasiramu bano tubakoledde disservice kweri bano sekantambi aba ibada eyo olaba yeyandisaanidde mu kiro kya Lailatul Qadri naye ibada oba gy'owummulira owulira nga kati swala osadde alhamdulillah oba gy'owummulira eyo. So nze mukulaba okwange ndowooza twandikoze wallahi olaba newogamba bugambi subhanallah ibada gy'osobodde. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba be nti jaddidu imanakum muzze bujja enzikiriza zammwe imaani zammwe muzizze bujja muzikubeko ka polish muzivanishinge
muzinyirize muzikuute zinyirire zitemagane imani zamwe ku mutima kuno era ategeeza mutima guno kwa imani eri wano mutima obusiramu buli wano bamubuuza nti ya rasulallah kati imani tuziza tutya bupya nabaga nti mugambye la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kati mulailatul qadr gwe nogamba bugambye la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mbona mpola wotyo la ilaha illallah la ilaha illallah era osigala kyekimu ogenda okuwulira ng'okooya amalusu gakubuzeeko noga nti kati mpumula ntya kansituke nsaleyo rakabiri n'otuula noddamu la ilaha illallah oyinza ogamba nti ze Qur'an sigimanyi ne la ilaha illallah mwesobola okugaana hajjati la ilaha illallah era bamanyi batugamba nti qulu la ilaha illallah tuflihu mugambe la ilaha illallah mujja kwesiima mujja kuwangula la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa oyinza okugamba nti eyo mpanvu nnyo subhanallah 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 muganda wange teri amanyi kizibu kyo okusinga Allah teri mukimanyi nti Allah ogenda omusaba ekintu ng'akimanyi nti kwe kiri ku mutima obadde okimanyi nti ogenda okuwanika emikono kuba nti ya Allah njagala bugagga already akimanyi kyokola ki era kyovala nze ngamba nnyo abantu nti bwe tutuuka okusaba edduwa ebimu byoyagala obikola ki obyerabira mbawa amagezi mangu nnyo gamba bugambi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid okiddiringana kubanga sahaba omu yabuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti olaba otya wenkusabira kimu kyakusatu mu dduwa yange kagamba bange nakusaba eddakiika 3 gwe nenkusabira eddakiika meka 10 siwe kiri nenkozesa eddakiika endala 20 kusaba byenjagala nobiramu ekyo kirungi sahaba nadamu nambuuza nti olaba otya wenkozesa half 15 minutes mbamba ngenda kusaba 30 minutes nkoza 15 for the supplication and 15 is for praying for the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabira mga ate ekyo kirungi kusinga kukiri namugamba nti olaba otya ya rasulallah wemala edduwa yange yonna dakiika 3 nga nkusalira busaaliza nabbi yagamba nti idhan tukfa hammuk wa yughfar dhambuk yagamba nti ekyo kimala bumazi Allah okukumalira ekyetaago kyo n'okusonyiwa ezzambi lyo mbanyumizeyo ekyafaayo obudde tebutukutte omusajja baali bamubanja sente bamubanja sente mpitirivu kitwale baali bamubanja miliyoni egi emu omusajja oyo nga yasuubiza olunaku lw'okusasula sente nga naye wonaakola ki wonaasuubiza olunaku ne lutuuka ne zimubula nga bamukuba kooti omusajja ono twamuwola endagaano yino aganye tuwa sente zaffe watuuka mu kooti omusajja alinamu imaani mu mutima gwe naga nti mulamuzi mbadde nsaba mumpeeyo ekiro kimu ngene nsaalire nabbi sallallahu alaihi wasallam enkera ngenda kuleeta sente nange wemba mulamuzi I know it is beyond possible it is impossible tukwatagana mumulamuzi amugamba nti ekyo ogambye kale tukuwadde mutayi otogambye nkya kumakya tugenda beera wano abagambye nti omusajja mmanja naye ekigenda okumala ebbanja lyange kusaalirani sallallahu alaihi wasallam omusajja watuuka ewaka ng'ayita hajjati nga hajjati sooka ojjo nyambeko nga batuula ku musaalo swala ziwedde buli kimu nga hajjati nyambaako wano tupakase tukole akakadde kalamba bakamanja nga batandika Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli nga bamusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga basala tulonga tubakwatira ku mikeeka kitegeeza nti bakola ki bapakasa ne hajjati we bapakasa batya baba banja kakadde basaalira nabbi kafuna baba bebase omusajja nabbi namujjira mu kirooto kye ate nabbi yagamba nti man raani fi manamihi yenna ndaba mu kirooto kye faqad raani abakoze ki abanda bikubanga shaytaani tenneefaanaganyiriza nabbi nga jamugamba nti enkya idhhab ila alwali genda eri omusajja atereka sente zaki z'abasiraamu eza baitul mali omugamba nti nabbi ansindisa mpaka kadde ka sente nkatwali kasasule bammanja
kati omusajja n'amubuuza nti ya Rasulallah bagenda kumbuuza nti akabonero konti oyogera mazima, where is the proof, where is the evidence nti nabbi yakoze ki yakusindise. Namugamba nti wa alamatu sidqik, akabonero nti nze akusindise gamba waali oyo nti naye buli kiro asaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emirundi 100 naye ejjo akhtata fil adad, wakoze ensobi mu muwendo n'osaala mitono. Nabbi yangambye wakoze ensobi mu muwendo n'osaala mitono, naye nabbi agamba nti Allah yagikubazeeko gyonna giri bulijjo gyokola ki gyosaba, nti weruba 100 n'osaala 8 Allah yakuwandiseko 100 lwakwadde wakozeemu ensobi. Budde nga bukeera ku makya, musajja nga yeekuba mu Baitul Maali, wali Zaka House Zaka House y'ebiseera ebyo, nga baga nti bano nabbi yansindise waali era buli omu otandika ga musajja ono ategeera bulungi nabbi eyafadda. Nabaga nti njagala kulaba waali, nina ensonga nkulu nnyo ez'okukola ki ez'okumugamba. Ng'atuuka ewawaali nga muga nti ayuhal waali, owange gwe akwata sente z'Obusiraamu, nabbi yansindise gy'oli naŋŋamba nti nzijje nkusaba akakadde kamu. Waali namubuuza nti wama alamatu sidqik, kyekiraga nti oyogera mazima. Namuga nabbi yaŋŋambye nti ssebo eggwe buli kiro osaalira nabbi emirundi 100, naye ejjo wakoze ensobi naawe byakutagaddeko naawe nga tokakasa nti ensobi wakoze eki wagikoze. Naye agambye nti nno Allah yakubazeeko ki empeera yonna ya mirundi meka 100. Wallahi waali yakwata bukwasi sente nga azimuwa, n'amuwa n'akakadde akokubiri namuwa miliyoni 2. Namga zino nzijje ku zange si z'Abasiraamu, nange zino zijje kubange ku mukisa gwo nange nabbi yanzijidde, naŋŋamba nkuwe sente z'obukozi. Kikulu nnyo, subhanallah, kikulu. Nga musajja agenda mu kooti ew'omulamuzi, bantu bonna bakuŋŋaanye, bali musajja kuleeta byamagero. Musajja agenda okutuuka ew'omulamuzi n'amunyumiza sitori, mulamuzi yakaaba maziga. Namugamba nti wabi barakatika, ku lw'omukisa ogwayitidde ku ggwe, baada Allah musajja ggwe, nange nafunye omukisa ogulaba ku nabbi mu kirooto kyange. Kitegeeza nti omulamuzi talina gagamba nti gwe olabika sente wakoze eki wazibbye ggwe oba wazifeze, naye nabbi yakoze eki yamujjidde. Namuga musajja oyo ssebo sente agenda zijja wawaali ajjono. Omulamuzi ng'akwata kakadde ng'akamuwa, nze ani alaba ku nabbi? Wali omulabeko hajjati wamma kumuloota, musajja alaba kyakitiibwa, kubanga gwe okuloota nabbi sunna z'oba okoze gwe omanye omuwendo gwazo. Okuloota nabbi n'amuwa. Kitegeeza nti omusajja already he is a rich man kusaalira busaalizi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nono gwe basasula naye yalaba nabbi. Nabbi namugamba omusajja esente tazibbye, tozigaana oyinza ogaa nti azijje mu haramu, tazibbye. N'amubulya process gye yayiseemu. Omusajja namugamba wallahi nkusonyiye sente zo, nange nafunye omukisa ogulaba ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kimala ebizibu, kimala ki? Kamanyuze story eyinza okubeera nga it might be a sci-fi. This one might be a sci-fi. Wetwali ekibuli awo kusomerawo olwo omuyizi yakola omusango, wallahi DC master n'akambuwala yayimirira awo ku highway y'ekibuli n'aga wallahi gwe nkya togenda sula mu ssomero lino, tegeeza amugobye. Ate era ng'asobola okuinfluencinga abasomesa ne bakola ki, ne bakisekendinga nti bamugobe. Siraamu n'agamba wallahi ndi mwetegefu okwetona, ontawanyiza ebbanga wallahi tugenda kugoba. Omusiraamu yajja n'asanga imaamu, nze abanyumiza nawulirako ku mboozi eno era naliko kubamu ku baashahada, n'asanga imaamu waffe yaliyo mu ebyo ebiseera. Namugamba nti mbadde nsaba wallahi munsabireko. Omusiraamu yali mu senior 6, kitegeeza nti bakugoba ebibuuzo bikola ova waka. Senior 6 third term eno term gye tukoleramu ebibuuzo teba third term. Namugamba nti ssebo ogenda bikola ng'ova waka. Omusiraamu yajja, wallahi ffenna ne twegatta wamu. Ffe we twali mu swala, ekyamazima swala twasaalira busaalizi nabbi swala we yaggwa, twakuba raakezi, ekisigadde ne tusaalira nabbi.
wallahi nkulairira Allah bi ummi ainai twakeera ku makye wa dismasita nga tumutwalidde apology letter kubanga twamala okusaba Allah ne tuteekawo sababu ne tukala tukatuwandike ki apology. Wallahi twagendayo musajja naga naye omwana yeeyisizaamu bubi engeri gyeyisizaamu sinungi naye nga muyizi kamuleke olwa privileges kamuleke tomanya enkya yayinza okubeera ow'omugaso mu nsi eno ontegeera kye ŋŋamba. But that was even far from what we would expect. Kubanga the way the guy was fuming, we thought he cannot even give him a second chance. But with just the supplications we made during the night, it was possible. So nothing is impossible if Allah subhanahu wa ta'ala decides. And for Allah, there shouldn't be a reason for something happening. He just says that this should happen and it happens. Tolina kukola nnyo okufuuka mugagga eri Allah. Akira bukezi n'asalawo n'agamba nti gwogenda kubeera mugagga n'obeera mugagga. Kamba we hadithi emu manyi obudde bwonzirukako. Nabbi yagamba basahaba be sallallahu alaihi wasallam nti waliwo abantu nga Katonda yabatonda nga bo ba mu muliro akatebeke gye kaliwa mu muliro. Waliwo n'abalala Allah be yatonda nga bamuki nga bamujjana nga akatebeke gye kali muki mujjana. Basaba ne bamugati ya Rasulallah kati tubiveeko ebyokukola ibada kubanga buli omu alina destiny ye gyekola ki gyeri nze simanyi oba ndi wa muliro wa nabbi n'abaga nti nedda mwe mukole n'abaga naye gwe woolabanga ebintu ebirungi nga bikuzibuwalira okukola manya akatebeko gye kaliwa wali mu muliro. Nkitegeeza ati olwana kukola ki kiringa omwana atabitegera mu kirasi gwe batwala mu coaching tegeeza balwanagana naye okukola ebirungi. Yabaga nti gwe woolabanga ng'esswala ekuwa obuzibu manya nti gwe destiny yo eri wali mu muliro kati weefeeko oleme genda mu muliro. Mwana omugezi tebeetaaga muga nti soma oyite ekyokola akola ki naye omwana bitegeere mpola tulina kumugamba owayi wandisomye nnyo ojja kugwa. Kati bw'olabanga ebikyamu bikwanguyira ng'ebirungi bikalubiriza manya gwa akatebeko gye kali mu jahannamu kati ate oli mukola oteekawo mbeera yonna eraba nti akatebe oba okalinnya n'okamenya n'ogula poloti mu jjana. Okay? Naye olaba ng'esswala ekwanguyira ibada ekwanguyira nga ebikyamu bikunyiiza ng'omanya nti gwe Allah destiny agiteeka wali eri. So back to point, Laylatul Qadr is a night of great significance for everything. I don't know what way I can phrase it, but let us use all the 10 days. Zonna tuzikozese. All the 10 days, let us use them. Because if we start trying to determine, trying to predict, we might miss it. Let us use all the 10 days. Let us seek for forgiveness. Let us seek for felicity from Allah. Let us seek for peace from Allah subhanahu wa ta'ala in these 10 days. Let us put in more effort. Let us stand in the night. Let us work for what we want. If you cannot work for 10 millions in a day, you cannot earn 10 millions in 10 days, then ask for that from Allah subhanahu wa ta'ala in the last 10 days. He will give it to you. Gotolaba abantu omuntu asobola okubeera mu muzikiti ng'ekizibu kye kya miliyoni 10 naye ng'asaba nga ali mu kusaba ebitaano. Salawe gwe ayi Allah nkusaba mpeyo obukadde 10 wallahi ndi bubi Allah Allahumma amin n'afuluma n'agenda. Namuga jamani gwe obudakiiko obwo bw'okozesezza obwo busekondi osobola okukolamu obwo obukadde 10 n'obufuna. Naye yedduwa gy'akoze yeyo investment gy'akoze n'osanga omwana Adamu ng'ayagala 15,000 za kulya weeziti ng'agenze ne ku sujudu amazeewo ssaawa emu ali mu kusaba Allah nkusaba Allah mpaayo 5 wallahi ezaddaaku mpaayo 5 Allah eza futaali ayi Allah nkusaba newotampa kanzu ya Idi Allah nkusaba ompe at least ndye ku nnyama ku Idi wallahi ng'ali wansi 1 hour naye gwe waakakadde osaba nga ali mu kusaba 10,000 osaba opakuka. You know, what we invest is what we get. Nze ngamba nnyo baimaamu ku mizikiti gye ŋŋendako ne mbagamba imaamu abantu bakaba nti balina ebizibu bingi nnyo mu Busiraamu nti balina ebizibu obulamu bubakaluubiridde. Abasiraamu bo bagamba nti imaamu omanyi obulamu bukalubye imaamu omanyi ne mbagamba imaamu gulawo bokisi ey'omuzikiti sente ezirimu
ojja kusanga mulimu amazike mulimu ago tu we muba mulimu emitwalo 2 mulimu eki kimu ng'erimu bwa 100 5 100 200 ye investment gyakoze katati yayagala Allah mukubizeemu biki bingi tukwata bulungi. So what you invest is what you get. That is why the principle behind putting Allah subhanahu wa ta'ala in our lives is making Allah a shareholder in our lives. He becomes a partner in our lives. That means if you start a business and you get partners on board or shareholders on board, if you get a loss, they suffer the same loss as you are suffering them. And if you get the profits, they also get the profits. And for Allah, you're not going to give him the profits. Gamagoba gonna Allah gagenda kuwa gagenda kudda joli sibe kiri. Kati Allah wo mukwata n'omuteeka mu bibyo afuuka shareholder. Kitegeeza nti gw'omala okukola Allah n'omuwaki share ye. Seka ntambi. Gw'omala okukola Allah muwaki share ye ngati Allah ye share yo yiyo gifunye. Kati ng'olinda business yegwe. Era business weegwa omugamba ne Allah. Sikutegedde Allah oli shareholder ne business era ikange nnemye. Ate nga Allah tasobola kuvaamu. Era kyova olaba muzine ennaku 10 ezisembayo tuyitirize nnyo okukola acts of charity okuyamba abantu nekyosobodde kyonna kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu hadithi al-Qudus anfiq ya ibna Adam, spend o son of Adam, yunfaq alayk, Allah will spend on you. Spend on others and Allah will spend on you. Allah kuita nagamba nti anfiq ya ibna Adam, sasaanya ku balala, yamba abalala nekyoyina kyosobola, yunfaq alayk, nawe Allah agenda kusasaanya gy'oli akuwe kyonna ky'oba oyagadde. Kyova olaba Idi weeba eri kumbi kutuuka batugamba tuweeyo ki zakatul fitiri, naye teeka osobola okugenda ku muzikiti ng'omuntu atuddeyo kitalo n'omugamba ssebo gw'ogenda okulya ewuwo kitalo akaceera ka kitalo kakitegedde akayinga akalimu amayinja naye kawaddeyo ku muzikiti naye ng'ewa alina basmati agamba nti wallahi tuwaddeyo zakatul fitiri, kyowaddeyo kyoyagala. Wallahi seka wange munzikirize mmalirize ne gundi kubanga obudde ndaba bugenza. Omusajja bamuyita Ar-Rabi' bun Khuthaym, mumanyi yali atudde, musajja yali mulwadde ng'alina ekirwadde yagongobala, asaba bil falaj. Naye omumanyi ono Rabi' bun Khuthaym yalina abavubuka babiri abaali bazze okumulabako, Hilal ne Munzir. Baba banyumya ababuulirira, mutabani wa Sheikh najja n'abaga nti Seeka, maama akozeeyo ekyokulya ekiwooma, maama akukoleddeyo kakeeki kawoomo kamala nkakuleetere. Namuga nti atiiha kaleete tukali. Muvubuka aba yakavaawo waati, omusajja omulala najja n'akonkona ku mulyango. Bagenda okulaba omusajja aguddewo nga kahlon mu mazza ku thiyaabu. Omusajja agubaasidde ali disorganized, engoye ziyulise ng'endusu zimukenuka ku kirevu. Bonna abamutunuulira baamanya nti omusajja oyo maatuufu, musajja mulalu. Ng'asaba busabi waata, gamba ne mumpeeyo. Kitegeeza muki? Muyala. Mpaawo kaaga n'omuvubuka n'akomawo yaleese ak'okulya kali maama ke yakoze. N'akaleetera Sheikh, aba akaleeta, Seka n'amulaza waati. Kitegeeza amugamba kukola ki? Kawooyo. Wakawa omusajja ono omuyala, omusajja yakakwata n'akalya engeri gy'akalya avuubika buvuubisa akalwanisa bulwanisi kakola ki? Kamalawo. Muvubuka n'amugamba nti rahimakallahu ya abi. Wallahi Allah akusaasire taata. Maama wange tawanye, tutawanye mu kiyungu eyo tukukolera ak'okulya kano akawooma, ak'okulya kano tutaddemu buli kye tusoboka okulaba nti okalyako. N'okawooyo omusajja alladhi la yadiri madha akala, omusajja atamanyi kikyalidde. Seka n'agamba mutabani we, ya bunayya, owange gwe mutabani, in kana huwa la yadiri, ye waba tamanyi kikyalidde, fa inna Allaha yadiri, mazima ddala Allah akola ki? Amanyi. Ekyo kimala. Thumma tala qawluhu azza wa jalla, oluvannyuma n'asoma aya egamba lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, temujja kutuuka ku bulungi bwa mutima muno na kukola bulungi okujjako nga tuwaddeyo ebyo bye twagala.
ebyo byoyagala gwe byowaayo kyoweeyagaliza kyowa omulala kyovula abayiribi wali mu tawuni balina enjogera egamba nti yagaliza ofune wano Allah wagambidde nti anfiq yabna adam oba unfiq yunfaq alaik waayo yamba yagaliza omulala naawe Allah ajja kukwagaliza ebirungi era ojja kubifuna kati zakatul fitiri weebezze gwe towaayo kawunga nga naawe tosobola kugenda waka n'okalya ku yidi waayo gwe kyosobola okulya okiwa omulala naye akole ki but if you cannot then you are impoverished and you're doomed. Sijja kusingako awo okujjako nga waliwo alina kyagamba naye okukubiriza kwange kwe nandibakubiriza temulonda mu nnaku 10 ezisembayo muzikozese zonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.